oluvannyuma lw'okuba nti yasobodde okuba nti afuna omwana we asooka ow'obuwala omwogezi wa people power oba spokesman wa people power Joel Ssenyonyi agudde eddalo akubye emiranga n'akuba enduulu neyeebaza buli omu eyasalawo okuba nti amusendasenda okuba nti awasa yeebazizza Bobi Wine neyeebaza Babi neyeebaza buli kyali ng'agamba neyeebaza Banobian n'agamba nti you inspired me much okuba nti obaolyawo nyingira system eno era nga singa teyali Bobi Wine sali wasiza kabaga bagenze mu maaso n'okuba nti bakakola era nga people power olwategedde nti Joel ali bize ne bamukolera replacement ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Waiswa Mpola agenda mu maaso n'okuba nti amuyambako n'emirimu gy'okuba nti ayogera ekibiina ekya people power oba national unity platform mpola wano nno ebinyuma Joel yakazaala omwana Farida Nakazibe naye agenda mu maaso n'okuba nti asanyusa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K ka weekend oba ka lunch yasobodde okuba nti akafumba mu bitiibwa ebyenjawulo era nga mukano jjukira abakyala b'ennaku zino tebakyamanya kuba nti bakola bintu abasajja bye baagala Bruno K nabwe kitu yafuna omukyalo obaolyawo asobola okuba nti amufaako okumulabirira n'amukolera ebintu ebyenjawulo era nga yoga omukyalo yasobodde okuba nti amufumbira amatoke amanyiige gattako enkoko ase n'ekyennyanja ekinyoobwa n'ebisigadde ng'agamba nti omwami alina kulabirirwa bulungi okubeera omulungi wano nno bw'ofunanga mukwano gwo tosuula nkugambye bw'ofuna nga kyaliwo tosuula Bruno K ne Farida baganda bange kino kibatwala ku next level mpola era ng'omukwano gugera mu maaso n'okuba nti gubatakula ogamba otya yes nkutumiddeko wenna ali mu Uganda bweru w'eggwanga Denmark Norway London Sweden Turkey yes Abu Dhabi Saudi Arabia team Saudi Arabia everyone nga wenna oli eyo ompuliriza nga big up on yourself taliba nga bali Kampala Jinjambarara Soroti Kamuli Aiganga Kogata Bosia mwenna mbatumiddeko timwebera kuba nti mutambula naffe tuli banene tuweereza mwe abantu abanene nemusobola okuba nti obalyawo namwe mufunaga ffe Kampala tukwanirizaako mukutu gwaffe y'omuganzi gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso namba Richboy Maxudi Junior Made in Uganda weebale kuba nti otambula nange naffe ebbanga lyonna tukosaamu ekitiibwa nga just omwana yakafuna omwana munne asooka nkugamba nga Joel agenze mu maaso n'okuba nti akola embaga omwaka oguwedde eyaleka abantu bangi nga beewuunyikidde nga bagamba nti obaolyawo ono yali agezako okuba nti akuba ebisuubizo kubanga twali tugenda mu Kasameme akwenda ku zomezi 14 January 2021 kwegamba akalulu ako election buli omu yagiyita n'agamba nti obaolyawo abantu bagenze mu maaso n'okuba nti yes bagenda okuba nti bakuba ebirayiro olw'okuba tebamanyi nkeera gye bunaagenda abantu bali basuubira okufa mpola Joel yafuna omukyala eyasooka era nga kombaga kwaliko Bobi Wine Babi Nobian Liko gata n'abakungu banupa abasigaddewo era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bakinyumirwa waneno ku baby shower Babi yasobola okukwata buli kimu n'asooka kiwayo era nga Joel yamusanyufu nnyo mpola recently nga byonna biwedde bimaze okuba nti bitambula Joel Ssenyonyi bwe twogera ali mu ssanyu pitirivu olw'okuba nti obaolyawo yafunye omwana we asooka ow'obuwala waliwo erinnya lyamutumye n'ateekako ebigambo bingi nnyo sisobola kuba nti ndivunula bulungi nnyo naye agamba nti welcome to the world erinnya kye litegeeza era nga obaolyawo Joel Ssenyonyi afunye first born we mpola wano nno gye bijjidde nga ye yakafuna omwana asooka Nobianli bwe twogera naye ali mu honeymoon ne mukyala we naye ng'ate Nobianli mu honeymoon gye balimu tewali amanyi gye bali mpola nga bagamba nti obaolyawo president batya gavumenti ya Museveni okuba nti babaketta n'okubuka bakolako obulamumbagani kubanga ssaawa yonna ekintu kiggwamu aba akantu kaggwa musono lwekyo Nobianli naye ali mu honeymoon jjukira ye alinayo abaana nga babiri oba yes mpola so nga ate Joel afuna owe asooka so bano bali mu honeymoon mpola nga bakyali mu honeymoon Joel Ssenyonyi avuddeyo n'azaala omwana abantu bagamba nti naye bannange sitwaga eno abantu balaga mayumba abantu bakubye embaga abantu bali mu kuzaala baana naye bagamba bali mu sitwago ne bannayuganda omuntu ng'alabye naye ng'ate munnange ezo nteekateeka za Mukama their struggle your struggle is you olina okubeera ne struggle yo okubeera owakabi tewali muntu akulwanirira buli muntu yerwanirira
nga y'omuntu so n'olwekyo temutandika kuba nti mutukolimira nga mugamba nti obusente bwaffe betusonda munnange baali magezi gaabwe ne bakola ebyabwe. So n'olwekyo Joro Ssenyonyi Soogayoga yafunye omwana asooka era nga bababi ne Bobby basobodde okuba nti bamukulisa bagambye nti maama weebale kuba nti oba oliawo ojja n'otatuswaza muganda waffe gwe twasobola okuba nti tuyimira naye mu mbeera yonna wasobola okuba nti tuweereza omulimu gwe bakongo yagala kutandika n'abantu n'amazima n'ofuuka ttali waffe nnyo era nga wasobola okuba nti okola ebirimo bya National Unity Platform mirungi ne tugenda mu maaso netukuba nti oba oliawo oyagalwa ensi yonna. Omwana oyo nga bw'omuzadde tusaba ayagalwe abantu ensi yonna era ngaffe Bakyagulanyi family Babi ne Bobby tukwagaliza birungi byerere n'obyani omufumbo naye nga yekwesa limani munu yasobola okugenda maaso n'okuba nti ayagaliza Joro Ssenyonyi obubaka obutuufu obw'okufuna omwana era nga sofa essanyu ppitirivu ddala. Awo nno bwe tukomye ku story ya Joro Ssenyonyi tusobola okuba nti ngenda kwongera okuwaayo aggulire eddala lya musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Keko Gata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida naye ng'ate tunabagenda abantu era ne matumiddeko nnyo mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutambula naffe mbatumiddeko nnyo Palasa agenda kubeera eyo ennaku z'omwezi 18 anaaba ng'ayimba so n'olwekyo gula tiketi yo ssaawa zino osobola okuba nti ofuna biki. Farida nakazibwe sofa agenda maaso n'okuprovinga eggwanga nti mukyala muganda owa ddala yadde nga recent yavaayo n'akukuba enkyukwe n'agamba nti muvandimwe omukyala ono agenda maaso n'okuba nti akola ebintu ebyomukisobola oliawo basita be batasobola kugenda maaso n'akuba nti akola. Bangi abawala babeera eyo ne besuudiya tebasobola kufumba nakola bintu by'amakulu babula okugjako okusilayinga n'okwagala okufuuka ba boss lady. Abamu ku abo tebasobola nakuba nti balaisinga ssente zisobola okubafuula ba boss lady wabula bagenda mu maaso n'okutambulira mu bulamu bw'obulimba okugezako okuseducinga ensi nabo benspiringa n'okugezako okuba nti benspiringa internet instead of kutambulira mu reality. Farida nakazibwe oyo omu ku bakyala Bannayuganda abakyala bwe basinga okuba nti benyumirizaamu more especially ku bakyala balinamu amagezi yavuddeyo n'agamba nti omukyala omutuufu etooke talina kusuulawo myera mpozi nga awa breakfast naye ate lanchi nedda. Era wano twalabye nga Bruno K agenda maaso n'okuba nti asanyuka basobodde okuba nti bamukolera ne bamufumbira ku ttooke ennyige mwana n'aliwatta bulungi n'alisandika bulungi oba kulivunika bulungi n'atandika okuba nti oba oliawo alitokosa era nga ettooke lino tisibya bino bye muteeka ku simanyaani byagenze ku kyoto ekya bulijjo nagamba nti omusajja okukwagala omusajja okukuwa time omusajja okuba nti oba oliawo obeera naye n'okumuwangaaza olina okukola ebintu ebimusikiriza so si bintu bimujjako era nga twamaliriza tulabe embaga wano nekikulaga nti oba oliawo Farida yes mpola mpola agenda maaso n'okuba nti inspiringako abakyala abalala si bano abagenda mu maaso ate n'okuwabya abakyala abaana ab'obuwala nga babagamba temufumbirwa nga babagamba temuzaala nga bagamba bino na bino. Farida tali nnyo wa Bruno K era nga ebiseera ebisinga babeera bonna babiri wano nno paka ssaawa zino tujja kulimba nti oba waliwo ekituufu ennyo ekivaayo naye ng'amazima gali nti Bruno K bamwefunzamu 5 nti ne woobeera gwe nga ani amwagala oba ani amwagala olina sooka kubira Farida then Farida nakutuuse wa Bruno ekyo ekintu nno ekigenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo kiraga nti wano waliwo enkwatagana. Bano bonna ababiri basobola okuba nti bakyusa era buli omu alaga mwana we ne Bruno yatandise okulaga omwana we okugezaako okuba nti babuzaabuza abantu okubajja ku mulama bagambe nti oba oliawo tekyalisobose Bruno K kuzaala bbali nga ne Farida wali awo naye ng'ate buli kimu kisoboka kubanga ate sisimu bwetu bwetambula bonna besanga bakulu n'omwana mukulu so n'olwekyo nsuubira ekyo tekigaana naye nga Farida yasaze okuba nti abikolera omwami we mu ngeri ey'enjawulo n'agamba kalanki bwe kati bwe kali n'akakola nga mmwe ali awo bebi toyinamu n'ekikumi n'eddata bamukwazise tosobola yadde okwoleza boyfriend wo mpala oba nga tokalemuswaza. Byebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda nga bwe nagambye wali mu kusooka Joero yogayoga bambi webale kuba nti ofuna mwana webale kuba nti otuzaalira mwana tumusaba abeere n'amagezi Mukama amuwangaaze era naawe Mukama akutukuumire osobole okuba nti okuza omwana ne mukyalawo mwebale kuba nti oba oliawo yes mutuuka ku ssanyu erisooka obufumbo omwana wena
oliyo nga toyagala kuzaala ng'oli awo weesudde n'okwesipiina okiguddeko obufumbo mwana agenda ozaale. Bampita Rich Boya Maksudi Junior Made in Uganda. Weewole kuba nti otambula nange, weewole kuba nti onjagala kati tusobole okuba nti tukomawo mu part 2 tusobole okuba nti tukutuusaako ebintu nga bino okubeera bibiri.